kya mutiki sebo kinekikola kakomera mumukubire mu ngalo. Akakomera kalina mugaso ki mu bantu baffe mu Buganda wano? sebo akakomera tukasimba ewaka newalabika bulungi mu compound nekanyiriza mu lujja otyo. Yes sebo. Lwaki okyusiza ekigambo compound ne tugenda mu lujja? Anti sebo luno Luganda ate mbadde ndeesewo Luzungu. Wanika omutaki okutte ekyo kikola kyaki? Basebo ne bannyaba batudde eyo. Ekikola kyenkutte kikola kya kibala ekiyitibwa ennaanansi. Nkikubire mu ngalo weeyanjule abantu bakutegeere. Erinnya lyange yenze Kisero Abdul Muhsin Mpiso Teyesigama. Katuwanike ekikola ekyo mu kitundu kino kyetuzzeemu ekyekikyusa kyekimu ku kitundu ekikyasinza okulima ennaanansi. Njogedde bubi ab'ekikyusa? Bangi mu bantu boolaba wano balimi bannaanansi. Tutegerekeka kale njagala ofuuke omuntu azaamu abalimi b'ennaanansi amaanyi ng'okubira ennaanansi akalango. Basewo ne bannyaba ab'omu kitundu kino ekisooka ennaanansi kibala ekiwooma ennyo n'olwekyo kirina akatale k'amaanyi era gwalima ennaanansi beera n'essuubi kitogenda kukola loosi yonna lwansonga ennaanansi zirina akatale k'amaanyi era ogenda zifunamu amagoba mangi nnyo. Ekigambo loosi kivudde wa? Nsaba kunsonyiwa ssebo. Kikyuseemu oteekemu ekigwaniddemu. Ennaanansi bw'aba girimye togenda kusalwa wadde n'ekintu n'eki oba sente zonna z'otaddemu zigenda kudda ng'ofuniramu amagoba togenda kusalwa wadde n'ennusu n'ekikumi n'ekimu. Otyo President wa Uganda omumanyi? Yes sebo. Erinnya lya President wa Uganda ery'eddiini y'ani? His Excellency Yoweri. Kugamba erinnya ligwayo nti His Excellency Yoweri. Engeri gyali mukulembeze wa ggwanga nziza mwatuukiriza nga sitaddeko kitiibwa kyonna. Amanya agange enzoka Vuma Richard gwe mulundi gwange ogusoose okwetaba mu ngulu eno bulijjo ndiwulira buwulizi naye omwana wange kyankoledde kya ttendo nnyo bannange munsanyukireko. Esebo omwana mu baana boolina mwana wakumeka oyo? Wangi sebo? Mu baana boolina omwana wakumeka? Omwana? Si wange. Esebo era aba mwana kubanga bonna baana abali wano. Era abeera mwana. Esebo akusanyudde nnyo. Esebo bajjajjaffe baava edda nga balina amannya ge bayita bakyala baabwe agatali ga bulijjo. Erinnya ne libeera nga liryo Ogu. Tuwulireyo gwe omwagalwawo linnya ki eriryo ku bubwo lye wamweweera ly'omuyita? Eryange muyita Mukuuma kubanga yankuuma. bwe kiba kigenze wala ku bibiri munnyonyoleeko kimu n'abawo obubonero nti oba tunnyonnyola kino kati. Sebo taata tugenda kunnyonnyola okw'emmere kwe kugereka. Kale bagenda bakulu Tweyanza nnyo taata. gwe wakutte ekigoola kyaki? Kya mululuuza. Mululuuza. Kakati omululuuza gusinga kuwonya ki? Basinga gukozesa kuwonya ki? Lubuto. Kale katugende ku kibuuzo ekirala. Katugende guwaze naye aliwa. Guwaze naye aliwa.
Gwani. Nze Mukasa Mike. Govaawa. Bujuuko. Bujuuko kiri mu district yawo. Pigi. Kale. Osoma. Iye. Oli omuyita otya? Mukwano gwange. Kale. Kakati katwebuuze. Twagala kubuuza nti omuntu bw'abanga tasogodde mubisi kugusogolera mu sepiki ayinza kugusogolerawo awala musogolero litya liba lyakula litya kiganyini yita oli akuyamba mugambe kijjamu ennyambeko mukwano gwange mu lyato kale kabakuwe ogende sembere gwekikoola kyewakutte kyaki sebo kya vakedo kale gwange kanga Jojo William akulukuta wazze nani naze ne Balamaze Owen Balamaze yaliwo abakontanyi lwaki mwegweka sembera kumpi wano okay kale osoma kyakubika sebo kya musanvu ovaawo nva Kawempe Lugoba kakati twagala twebuuze ennaku zino waliwo omwana ennaku zino ayogerwako nga fresh kid wali omuwuliddeko wamulabako wamulabawo namulaba mukuyimba wa ekiboga sebo yajja n'ekiboga ale gwe ogambye obeera Kawempe okay kale kitaawe mwattu naye yatandika okuyimba wabimanyako kozi nayimba luyimba ki sebo yayimba oluyimba oluyitibwa mazike kale naawe bakuwe katugira tu okay kale tugenda maaso abakontanyi endukusa guno kulabula omukontanyi yenna tova wano ng'engule tennaggwa singa tukunoonya ng'engule ewedde togenda kuddamu kuwulira linnya lyo nga balisoma nti jangu olunaku bwe luti we tufundikira bakubuulira bagenda kusoma abagenda okutandika enkya tuwuliziganya abakonta olumaliriza ebibuuzo bino bagenda kwogera oba bagenda kusoma abatandika enkya singa basoma erinnya lyo nga toliiwo oba ovuddemu kakati tuula paka engule lweneggwa abazze okulaba bo batudde paka lwewedde ate gwe bazze okulaba okoze eki ogenzi ekyo kijja kujjisaamu waguma tugende oli ku ttaka lya Ssaabasajja ng'oyagala kufuna kyapa kyo KCB Bank ne Buganda Land Board bakuwadde mukisa okwefunira ekyapa nga bakuwa loan ku magoba matono ddala tuukirira ettabi lya KCB erikuli okumpi oba kuba ku ssimu nooti 471 nooti fuuka landlord ne KCB Chapa Loan amateeka n'obukwakulizo bigobererwa KCB Bank erabirwa banka enkulu eya Uganda oli ku ttaka